Mapulira nzira. Olusirika lwanema Eva. Nze wamba mu lusirika sokola mu lusirika for hours. Era nze manyi teri makagata ba mu lusirika. Nze nokwo kutero tandise. Mwami wange ne bale munyogera naye. Nanga ebbala wawadde onyize nga eposa yetu nyize. Mama, I lusirika. I do. Training I cannot. Nze olusirika batu baluhadolinga batya. I don't know. Kubanga ogenda okulaba ng'ebintu omuntu olina omubuuza ekintu omuyitako olina omubuuza ekintu olina sama omuwe ekyokulya omunyu tegutuuseemu sama olusirika lumane mwekoonako olusirika lwannema naye nze kyalonze okola ku lusirika gaba malala Elede olusirika gaba malala kati omanyi lwaki nze mba nja sirika ngamba yabasooka okwogera nange yabasooka ogamba n'ogaba malala nentoze tetulina malala zitoleka tulina malala ndowooza bannange gaba malala olusirika sirusobolera ddala mpulira ekikulu omwami wange ate ye mukwano gwange kati ntukesanga njagala kugeya nga sinakwe ngenda kugeya naye tubeera ku mukolo ne tugeya abantu bonna ku mukolo Nena ne mwami wani kale tugera kimu ku kimu. Nesi mu ngeri embi. Of course no ne mwebulamu enola bayise onola bagize bwate ebyo bibaawo. Mama obulamu bwa bulijjo bubeeramu okugeya kale okwogera ku muntu. Neda kibaawo. Neze Ruth kati olusirika lwosiga sijja gusobola kati. Olusirika sulusobola. Ateze kankule Eva ekintu ekigeramu okulumya obulamu bwange nga mpulira sina mirembe nziira sikisobola. Nate munnange mulimu abakyenyumirizaamu. Nadana eno neyewana muba namusiriikiridde ng'owulira akyewanyisa ekyo kintu kirungi okusirikiza ate nenkula nga goli happy nze ate kiba kimbaana banga nze nnumwa because naye kati okusirika okusirika okuba nene nga kiriko monye era ku maka ojja kwesanga 20% be batalina lusirika 80% mu maka balina olusirika They are not friends. Luso kimanyi nti nawulirako bagamba basayansi oba abaki bagamba nti omuntu asobola okufumbira omuntu n'awasa omuntu ne bazaala n'abaana naye nga talimenti kuba ye nga talina kuba mukwano gwe newane olumukisanga na Katonda obaaveeyo live agambe gundi omuzaddemu abaana basatu nze twettadda okay twandyese naye ono waba mukwano gwo kati I can do without my husband but I can't do without my friend. Nsobola okubeera nga sina mwami asobola okubeera nga sina mukwano gwange nti asobola nagamba bala ayoke newe smiling agamba no you're lying you don't okay kakati n'ekintu ekirala kituze mabega abantu asobola okusirika bantu asobola okupretendinga be bamu bantu asobola okupretendinga nti bali basanyufu mu maka nga ate si basanyufu kati omuntu asobola okusirika be bamu abalina emitima emigumu baneeruka balina emitima actually omuntu category oli soft hearted light hearted omuntu ali light hearted tasobola kusiba numirirwa kati oyinza okuba nga oli ne mu ttuba ly'abantu abatanyiiganyiiga onyiiga ne briefly ne kibaawo nyiiga ne ngamba ne kati ekiri kyenkugambye tisaagala kintu kinyigiriza mutima gwange Eva nja kunyiigira olusinga mututegenda kutegera nti nkunyiigidde kwobere mu bibyo mbere nga nfene kinugu kimmaleko emirembe bwe nkola mutima ne gwetyamuka bwe nkola saagala kuyitawo n'ensika omuka saagala kussa nebonyabonya lwakikola ekyo nze bannange simanyi kunyiiga nyiiga okuba nange nyiiga naye ate obuzibu nyiiga ate simanyi kwatulira kati bwe nyiiga ate sikwatulira ate tojja tiga nti nkunyigidde nenze Katonda nyamba buyambi ngenda okulaba nga kivaawo wayitawo 1 hour bakiba ekinene nekiyinza okumala ennaku 2 nga kunyigidde naye after a week nga nkyerabidde mba kijjuka naye nga siri musunguwavu kawala ekyoga nti Mukama yakikola tikyetaaga kisa Mukama alina emirembe gyakwambaza egyo nga buli kyolaba nga kya bulijjo yesu omuntu akusobya nobalina okwewala ku mmotoka owa boda najja yakoze ensobi n'akuvuma and you like bannange sina kyenkoze nogaba Mukama gw'omanyi abo bantu bo nobamulekera kati omuntu atereka obusungu olaba example ya boda gy'oleese omuntu atereka obusungu wa boda amunyiziza agenda ewaka atuuke n'ewaka nga munyiivu omusajja amunyiigira abaana abanyiigire kiba kintu omuntu atereka obusungu byemu byebyo baba bazibu beba abasobola okusirika omwezi omulamba kutereka busungu akishale
yenjawulo eriwo. Banange Eva, how are you? I'm fine. Ne mukama kumya kyana go. Tutandise interview. Ati tunatandika tukyanyumya. Toyogera. Tumalira kino gundi. Action. Balongoka mu byalongoka mu DOP wange yasinga. Wow. Ne mukama kumya Eva ngolabika bulungi. Nane nyuliza DOP wange ne mugamba nti Eva, when you look at her, nebyalina like children and everything, you can't believe nti yeye. Mukama atukomize n'ekisa bannange. Katonda era yatuyamba then n'okuba ng'omuntu naawe weewa emirembe nze waliwo lwe nneekako okwewa emirembe ng'ekintu era kigenda kunyiiza n'enzigalawo so that nfune emirembe kati ekimu n'ebyo ne bannange Ruth wadde omukubira essimu n'oŋŋamba topic gye tugenda okwogerako kuzaala abaana parenting n'okubalansinga nawulidde nga njagala kala ekintu ekyo nze bulijjo nsitwagolinga n'ekyo ekintu ngamba oba ndisharingako dina abantu era nasanyusanyu ne ngamba I like that topic because you hustle so hard and parenting ola nti abaana bo bavuddemu ate nga bavuddemu Eva bavuddemu nga bamanyi Katonda nga balina empisa kyokka ng'eno ate n'okukola ku mulimu nabyo olina okubeera ng'osanyusayo olina okukola what you are supposed to do kate tulina ffe n'ekkanisa nga n'ekkanisa olinayo obukulembeze olina mukanisa okolayo ki tondyako sente z'akabbo buweereza nze muwanika w'ekkanisa yaffe naye buba buweereza okwata sente nokwata nga miliyoni nga 10 ng'ozitwala mu banka naye nga tekuli yadde ekikumi kyo ate oba tolina yadde z'amafuta those bad days nga sirina amafuta waliwo olunaku lwe nali ntwala miliyoni zaali miliyoni 5 oba ne sente zigwamu naye mbutuufu nga fuel ninamu 15 nga sirina bulungi fuel nga nakubira samwana mpeerezeyo omutwalo nkole ki nteekemu amafuta motoka ntwale miliyoni 5 n'ekintu mu banka buli buba bwesigwa buweereza nabo Ruth okimanyi family buweereza eno gye mu kanisa buweereza eno theater nabo buweereza institutions ezo kati obeera mulokole oba ki mu ngeri ki sitegedde obuweereza buno mukisabuulira mu balokole nedda kati kyakyo Uganda era ndi mukyala mulokole lwakuba kale lwolujezanye ya mulokole yanyonoonye yakwononye munakyo nze okukale nalokoka ndi mulokole ebyaddala naye lwakati no mbizanya kale ebirole egyenzanya kale nnamuko ku lugambo olutinitine lingirizamu akati nenga mulamu bwa bulijjo si bwendi bwoli kubanga obulokole tebukkiriza lugamba and everything mutuufu eryo erinnya mu role eyo lyampa busa lwaki likola total opposite mpaayiriza ningiriza nkola kingeya ate mu bulokolo bwaddala so do you think the director yagala obeere the opposite of your character actually ngatandika ekintu ekyo sikywa nti bwekitobwe kyajja naturally kyajja buzi bangamba naye nga erinnya lyo baalinteekako mbeere mulokole naye ng'ebintu byenkola biri actually biri opposite oba director yakigenderera aleka yakigenderera obere opposite of the bulokole like oberenga aleka actually yakigenderera oli mulokole yes zoli mulokole nga ya nti ngokola ekintu kyotakusuubiramu that is art wabula that is art ne baba erolo zitatanya obulokole otandika otya okuzanya bannange era leero olubadde lunaku luzibu nnyo Ruth omuntu wenasooka okuzanya naye ate nafa this morning mwami Kato Lubwama nalina ku university bambi yali ne mwami Semwogera Ashrafu ne bambi tobatani yampitayo bane Ruth nze neerabira ola neerabira ebintu ebyeggulo nti ate ebyemyaka 2 kama akujjukiza yo nange DOP wayenka mukaya nyemu tujja kuyombedde kabadde wala akazi wala yes awo kakati bambi natandika okuzanya nali ku university ne bampayo carol oba gwali muzanyo kibambi sijjukira naye nga mwe nasookera ddala okuzanya nga ntya bitya nkola drama ate nange manyi nakuba munakatemba nate nga ntya nga akatengo kaaliwo ya ola nkalina leero mu studio wa nkalina bukyolaba ebizo ne twazanyanga olugula kati n'omutima twa ne Mariam yatugambanga nti omuzannyo omulungi in fact Kato yakyogeranga nti omuzannyo omulungi ayina okutya
Bw'obeera so confident okola ensobi nnyingi. Katonga akugambirawo olina okuwulira ng'ofuna butterflies mu lubuto. Waawo okutya nti kikuyambako okubanga nti kyogenda okuzannya kiri virgin kiri fresh tinaawe kwegamba tonnakiba naye bwe lwabeera confident kitegeeza relaxinze ogenda kukola bifu. Nenze lusani ate mpira sagala kukkiriza byoyogera nti nawe watyanga gwamanye emirundi gye najjanga mu Bativalo okulaba emizannyo egyo nga bw'ojjanga wena owakamize ddala ng'oli confident nga munda abeera ng'otya. Buza Mariam Ndagire yatugambanga don't worry again naye nga tolina kulaga audience nti era kyovala tetwakitegeeranga. So otandika ne mwami Kato Lubwama yes kati bwe namala university nimbeerako awo male ne ngenda mu theatre factory. Kati ng'ozannya ne Kato Lubwama wazannya ki? Nali muwala yali mu theatre mu muzannyo gwe oba bino ebya MDD ku nedda muzannyo bo already bali established ku Bativalo. Yes. Lubantani yanziye ku gundi ku campus ne featuring muzannyo ogwo. Actually yali TV series. It was a TV series. Wabula mbutu feri nyandi erabidde. It's okay. Ko yali nzijukiza yafudde. Mama. Zero simpulire ennaku. Ne kaleke nnyo. Mwami Kato okumwogerako yes. Yali muntu nga ali light hearted. Yes. Ate nk'ayagaliza ffe ng'ayagaliza ayagala nnyo otutumuke gwekola bw'otyo ojja vaayo eyo role tegenda kukolera tojja ate ng'akwatulira agamba bwe byazannya togenda vaayo gwe ddaawo akose ebigambo ebigumu naye ng'ate ebikuuma ng'omuzadde ng'akwagaliza nze ebyo bye mumanyiiko agamba gwe byozannya biki byo naawe wamala wekonga bwekonzi zannya act nakanula eriiso zannya ava mu kwekonga niba ne tunafuna twali ayinza mufaanana yadde. Mukama yali yatuwa ekirabo ky'abantu abo tasobola kuddawo. Kato Lubwama abadde wanjawulo. Kato Lubwama ng'ajja n'akugamba gwe kalibbala nina role gye nakuwandiikidde gy'ogenda okuzannya. Bw'oneesirowooza sirowooza nja kukusambasamba kubanga gwe n'okizannya ate nga mayo ojja kukizannya. Tetujja kuddamu ebyo. Muddewo mubeere mu by'okujja nga tosobola okuzannya emizannyo mulungi nnyo ddala nkulamu future and let me tell you something. Theatre gy'ogenda okukoleramu ssente. Nga bwatu wayogera ye ng'akulaba n'akutegeeka n'akulaba ng'akulaba ky'osobola mu maaso kati nze actually kati olaba nkwembe nali ku university ngamba gojja kuba muzannyi mulungi ng'abyogera nga ngamba ono naasudiya busidiya okitegeera banageza okulaba after so many years era kati ndi mu ati nkyali Kato Lubwama bajja ewaffe okunsaba n'okuzannya katemba $16 nyingidde Free Talent. Naja nagamba nkonyirira boti nali kito kikazi kyattu nagamba muwala omutwe tujja mukuuma agamba bazadde bo ne bajja ne kusoma ne bagamba omwana alina kusalako nviiri kwa tugenda muzanyisa omuzannyo nga alina okuba nga asibye enviiri nze nzeka nga n'enviiri kubanga twalina enviiri nto ne banzikiza n'ensiba enviiri nga tugenda kukola order kiragiro omuzannyo gusookera ddala 16 years old najja n'ansaba amalako otya okusoma secondary nga tolina malala. Munnange Mukama ndala bwoga nti abaana bakuliza mu kkanisa twalina nnyo eddiini awaka ate nga n'obwetowaze tulina bungi. Ng'obwetowaze bungi nnyo era kyobala nange nfuba nnyo buteeka mu baana bange. Ruth oli mutuufu obwetowaze bulungi nnyo era nga sakuva ino ngamba nti Kalibala yo beautiful nenjagala I'm beautiful tambule ku bantu ku mabaati because twakola tukimanyi nti omuntu yeetowaza kyakulizibwamu. Exactly. So ne bajja ne baatuusa abayo Kato Lubwama ntandise okuzannya Free Talent etandise in fact ntujjako ne Mudamanzi Esembo kubanga Mudamanzi yasooka muri Ruth Wanyana bajja ne bazannya akafubu tukobe kibi kinaffe tujja nga tubazannyirako tuzina tubeeramu omwo naye nga ne Free Talent etandise nga bw'oyogedde ng'ayagaliza ayino naye nga bakulaamu ekintu olina potential okukola ekintu neweesumagiza ng'akufiirako bambi nakijja kwazuka mama nga yali akafaawo nangamba maama wo naye mu kigambo kiri ekirala nakaaba naye kuwona omuntu gibungi genda naye ng'ayagala kukugjamu kali akatengo akugjamu ekyejo which was so good anyway we shall always remember him. I know. Otyo olwoyingidde Kato Lubwama nenva kati siru bwe yaggwa nali nkyasoma ku university nekiggwa kale nayo bwe yali time yayo neggwa nensiga nemala nenzija netandika ne vero manyi na connecting amuki mu theatre factory yali theatre factory atuli ne mwami Tuswata. How did you become friends you and Vero? Kati Vero twasoma ffenna ku university twali tukola course yemu so kali university those 3 years nga we are friends. Yes.
nga kale appearance nachinga twawane tuli different ne vero omanyi wabera omuntu nga mwagala okufaanaga maybe mwembi muli beeru maybe mwenna muli bawanvu ezali mumpi muddugavu nga kavero kawanvu keeru nga keeru bite ne became friends ne try to ina a lot in common twaganyo Katonda actually ekyo kyatugatta nnyo ng'ebintu by'okwekoza ebyo nga tetubyagala twalinamu obuntu obutukwasaganya till now vero na connectinga na nengende wa mwami Philip Luswata siwa luzungu nnyo naye nange ati nali nasoma nali maze degree neba kwa kale enda kati bitu bya ati era bifanange obulamu tebakalubiridde mu abeeru tebakalubiridde mwakuyida na mu theater obulamu obwabeeru mu theater bwangu kawe wezi nze nga pati mfuna za mangu baada omukajo zino kuzanya house girl ya lutalo maya mnanga tusobola tusomuza nnyo balabere house girl omulungi bwati kusho obulungi na wacho vuganye ekyo obulungi kale ekyo kale obweru kale tugambe obweru munnange omweru ajja mu makagani akolobwa house girl era ndakikiriza nga manti Maria munanya kukyusa kombere ko house girl olikade manyambala kwambala nga njagala nzijenge mu bintu ebitali ki atubwa managaba muleka soka tuzanyine mutulabe nga banteekayo nga nyambala house girl sibya kavubi kwa kagundi ku mutwe akavugundi nyambadde bigoye bidyawo nazanya house girl hello what samuvama can you imagine nzanyo bwa house girl naye alibateekawo akakwaso nti John yali yankwana dda mu kyalo nandekayo nanzalamu omwana kati nze nza okukola mu makaage naye nga siri house girl fwafwafwa walimu olukirasi asi kirasi naye nga kale kyalo kale house girl ali wali jola nanyini maka yali yamukwana kira kale toba wa wansi nnyo hayino kali munnange ne ngenda mwami Philip Luswata nandaba bampa roll simanyi byalowooza nga ndabye saagala nkikulimbe paka kati simanyi nendoza ajafuna time one of these days mubuuze tivero bwe yandeeta nondaba what came into your mind anyway naye yananyaniriza nampa roll awo nenjizanya bulungi ate mwami Philip Luswata perfectionist tamanyiga gundi ono ani musajja ani ono 50 years of banana 30 years of banana Alex mukulu mwami mukulu olugezigezi werumu kigambo olugezigezi gakikosa kale engeri zaabwe nera nga kyekigambo ekito kiddemu olugezigezi okay sojja kunsesa kakati nayagala what I did ate nze omuntu kasa nkola ekintu nondaga nti osiimye Ruth mbanja kuteekamu amaanyi era neteekamu amaanyi tebiseera ebyo tewaliwo na ssente nga tuwayo nga twatambula twabeeranga kumpi nabeeranga olwebambi ne Vero awo ati nga tujja wano ne tugenda ku Chelsea nesooka ndaba kati osazandika kuzanyirawo nasooka kulabirawo awo kati bwe bajja ku National Theatre awo natandikira okuzanya nasooka nentula ndaba babizannya kati I picked up easily ojuka nali nasomye ne drama ku university ati ne Katolo mwama amaze okukangamu awo yes azijemu obunyogovu obwo yes nentandikira so do you think okubanga kati kyoli Katolo mwama n'ettafaali lyataddeko nkutidde dene kwa kati nze kati singa nkuwamu akafaananyi singa najja mwami Philip Luswata n'agamba saagadde engeri gy'ozannya naligambye mu mutima nze nazanyirako ne ku TV naye nafikyalingako ku TV ne bano abaalimu olwedda Kato Lubwama ne Ashurafu nandigambye how kati oli yali yantaddeko kalevo yanzijako wano yali yantaddeko wano akusizeko akazigo anziyeko akafuufu antaddeko kazigo yes mwami Kato Lubwama byanyamba nnyo abantu abasinga balooza nti theatre otyo kati nga tutandika kugenda mu ekyo bw'ova kati wa Philip Luswata akutadde ddala ku stage kati mutandise okuzannya so when they like kiki abaawukanya ne Philip Luswata ebyo ebintu biri administrative ate saali administrator nze nali actress wali just member nali just member actually byali administrative naye nga tebyali byamaanyi nnyo ne somehow nga tulina ovaayo yes nga tulina ovaayo how was it
wabirivingira wanti kinakwatayo nga wekibadde eri twali nnyo twali tulaba naye ng'era munna wakakutya kabaamu govanga ku muntu oli abadde mukama wammwe yabalooleza yabayiiza yabakola ki kati nga muli bwana wambada mwina kutandika kwetakulira kati actually kyalinga nti ekibaata ekinene kimaama kyetuvudde kwa tugadde twana kamunya byonna bigenda batu exactly naye nga twekuŋŋaanya twali bwana naye nga twekuŋŋaanyiza bwe buti fears of course zaalimu naye nga ffe tusaba bannange byetagamba Katonda nga tebiriiyo maama tugenda okutandika sho tusooka mmenya mizimu gy'okutya emizimu gy'obukyayi emizimu gya nkutula menya akasika mbunya obutakoma nga tuuka okusaba nga Vera atandika ebyo menya kati mulimu abatasaba nnyo mu group obamanyi ogenda okulaba abadde bazibiza okutandika ng'olabye okulaba nga batandise naye ng'era essaala emala yayambanga nnyo up to now actually up to date tetutandika sho nga tetusabye kituufu ekikulu nnyo Mukama n'abasookayo Mukama n'atusookayo anti netufuna favor so mwatandika how was it kyokka ddala tewaali ssente baby kati awo nze ate awo tewaali ssente oba balaba ne basurvivinga nga batya bannange era kitwe waffe mwavu naye nga nze kati awo ntandise ate okubeera n'omwami wange mala nfuna omwami wange gwe ndi naye kati okimanyi nga yampa ne transport ngamba transport neziyamuzaamu naye munakatemba ate wooli musajja makanike tewatabimanyi tabitegeera oh my god ate ezo ndowooza moments ezo zeruusi. How did you convince him okuba ne transport nga talaba nakasente abaami baagala nnyo okuteeka sente nga laba nti olina kyojjayo ne kati nedda nze aleka waaliwo okwagala kwagala yanjagala kati oba ate ng'alina nnyo essuubi ate sinafuna nnyo sente ziri awo njaga nfune sente omwami wange muteekemu sente wa yanteekamu nnyo for so many years kati awo we twatandikira kati wali sente yampa transport tubeereyo Lusalama road nga mpa transport nandeeta nedda yannonanga kati olwa sho nga nnona ekiro nga ewedde twali tulina akamotoka kamu nze nga sirina maama nze emotoka yakagifuna juzi wano n'abaana bonna mbazaalidde ku bigere lwaki kyemuseemu okimanyi ffe twazaalira ku bigere bebi kati nengo nga sente tewali enewe kati tutandika mpola mpola kati omanyi omwaka ogumu bwe guyitamu omwaka omulala era abeerawo enjawulo buli bwe twafunanga 15,000 kane tuddako omwaka ogwaddako nga tufunanga gumu kitundu ku ttaano twazifunako ffe munaye Mukama mulungi anti ngizo olw'obweruba kati basooka ffe ba main characters nga ffe tusooka okufuna so nga tugenda okuzannya nga tugenzeeyo mu byalo ffe tusooka okufuna room nze wanya na Brenda ffe tusooka okufuna room maama kala kati kyakiyambanga kyali kirungi lwakuba kyali kiddugavu kati obulungi bwaki bwakiyambanga nnyo okubeera n'ebifo ate luto omunyumiza nanyi yalinga ekyokulya kibebi tekituuka nakyekyo wanyana we love you so much nnyo kakati no kankubulireko essente ezo twatuuka twali nti tetwagala nnyo twali tulina zero situsogera oluzungu olufuko mpewo okubeera nga ekintu okyagala naye nga okyagala bwagazi yes passion that's the right word passion nawo nyambanga mangu mitu luzungu situla nange siri bulungi maama kulimba olimba omanyi kakati twalina passion nti kati without money sente obutabanga sente zabeeranga tekyatulemesa otherwise awo twaviira ewa mwami Philip awo twali tugenda okusaasaanira kuba tewaaliwo sente naye nga twali tulina passion ate nga tulina hope awo banage ekintu kye bayita essuubi era lumu bagamba nga oli hopeless abakuvumye nnyo nnyo era kyankabyanga naye nga lyejja yakivumanga takitegedde balina kuwuza ate omanti omuntu akikuvuma nga ate tamanyi makulu gakigamba gwe mulabe hopeless mwana wange kati nga tetwatulina essuubi ntujja kufuna buli lukya nga tuba n'essuubi nga twezzaamu amaanyi kati ntuma ne twerondamu ba leaders ate nga mubeera mu group olaba nti ono alabika asingako kwoli wiki ne twerondamu bwe tutyo up to now we have leaders mu group yaffe bwe tutyo bwe kyali
So muzannyo like mwatandika okwatira waawo nga mukoze shows eziwerako muleko mutandika okufuna kasente akategeera n'omwami mugamba toshampa kati mama ekyo kyatwala emyaka lozange ng'etaano nekigwa wali okufuna kasente akategeera okubanga syamusaba transport emyaka ng'etaano oba 6 musajja yakusamu nnyo Eva akubanja nnyo bamulina amabanja okubiriza interest musajja yakuteeka emyaka 5 gw'ogimanyi era edda mutufu gyawera nga mpa transport ennaku 3 nga buli lunaku akuwa wakati ate sente ze baatuwanga zabeeranga zaaki nga tuziryamu emmere ng'olina okufuna ekyokulya n'ofuna ekyokulya oli ku National Theatre National Theatre ate wano waliwo expensive kalooli awo siwa kuzannya ngate we tulina okulya emmere kati awo bambi nga bwe mba nfisizaako nga sooka ekosako ku nviiri ne ngula kagato n'ebyo ebyentambula byali bya mwami kati ogenda kuva ku university awo wali otandise okutegera nti oyinza okuzannya nali nkyaga nali nnyo agi nali njirina nnyo naye nga simanyi nti omanyi ova mu university n'otomera butomezi nsi bwekityo bwe kyali tomera tomanya naye ndowooza obulamu bw'ensonga ate kati bwe buli ebimu bitukwatirayo bukwatizi ndowooza ne marriage actually byonna obizingiramu omuntu agenda mu marriage tamanyi kino abaayo alumba bulembera bazadde bo gye bali bona nedda tata wange yafa nedda mama wange ye gyali mama wange gyali ne tata wange yafa nkyalina emyaka nga 6 nali muto mama n'atoba naawe mama ate ng'ate naye mwavu muzibu nga nsobola twali tata yafa yatuleka nga tuli 5 nze second last mama nga atusobola era nsenga wange nankuŋŋaanya nanzija yayibanda nandeeta nembeera naye Masaka mwana gwe yibanda ng'okimyeyo ki gyenzaalibwa ndi mukyala Munyankole oli Munyankole oluganda lw'ofuuti bannange waluyiga jjo yogera ku nnyindo ndaba gy'olaga yogera ku nnyindo tinga nnyindo si nsongovu oli mukyala Kemizinga ndi Munyankole olumanyi nnyo yinkola n'obulango obw'olunyankole okufa obufi mbuuzaamu ati mwana Ruth n'ogamba ki ndi aha olya kisi kaboniire gyebale bajja batya kaboniire webale kusiima obone olabika bulungi webale kusiima kati kusiima nziramu nti webale kusiima mu Luganda olunyankole webale kusiima nawe waabonire naabonire tetwongerayo otompemula amahuri amagi bwejjiikiriza madde mankyogera atwana kikitegeeza okimanyi olina obwengi obweyo amagezi nange naye bwemanyi yanera gwejeze bw'osanga omuntu nga amanyi kulangwa ebiyo banange kisanyusa nange nabeerako omuwala like house manager omuwala yali andabirira mutabani wange bambirwako yagenda okufumbirwa nabe naye for 5 years nazaala omwana katabani kange ka Hezron yakakuzizza naye ng'ayogera Lunyankole ng'oluganda lwe lwabitege bamundeetera kuva mukwano gwange naye banga yamujjambaara namundeetera ng'ayogera Lunyankole kati ebigambo ebimu nabiyigira ku ye ebyo kati katabani kange kanandika okwogera kayogera Lunyankole ngagamba Hezron vaawo nayanga mama yesi wagwawo ekigo n'ekimanyi nti bamaidi bategerera n'okkiriza ng'ahayo mama akasajja kasooka kwogera Lunyankole mama kaswiti namaitiza okke ffenna tuli bannayuganda kayoge paka lwe kaatuuka okugenda okusoma ntalinga okuzaamu okusanga okukyusa olulimi naye yatandika kati nga waka tulina Oluganda tulina Olunyankole tulina Oluzungu ennimi 3 nga ziri mu nju Ruth tewatyamu Kongo omwana ayogera Lunyankole ng'alukusinza ng'alunsinza ngera banyumya naye naawe kale nsonyiwa naye naawe wakwatayo bitono emyaka 5 gyonna etongeya boy bankuwulira wabula oli taggeya ngwino agasibaya yakayitanga Hezron Karame kati oma yali Munyarwanda alimo Nyarwanda kati Karame ngwino yabigatanga naye omwana ng'ayogera Oluganda lumenyefu ddala n'Olunyankole so kati bani kale kagiza Oluganda Olunyankole era kaluyigira kati omwana wange Munyankole bambi ne Lusoli bwakula okimanyi nti kale ofaananamu kale Abanyarwanda bingi bampa obukyotara bampa Obuswayiri bampa Obunyarwanda bampa Obunyankole bampa Obutooro n'embungo oli kimba oli Muganda pure sijja kuwakana nnyo munnange naye kale omutima gwange tegukkiriza naye
Chona mama ngende yafa. Kasi kyasobola kuva gye yandeka. Tasobola era baba ukiba kyaggwa nga kyasiringibwa. Wabula death seals esiringa ebintu. Mama kuba aguba nammwe. Mama kati nze senga nzijayo senga nandete Masaka. Nentandika okuba ne senga nansomesa awo primary. Senga nate naye yali mukyala mugagga. Nenga alina omutima bana eyanjagala. Basenga yafa. She died, may her soul rest in peace. Oyo mukyala I'll live to remember her. Nze senga teyanzije Ibanda oba senga ndi biki. Nandibadde sirina ku map ya Uganda kuno nze yadde n'akamu. Oba senga oli mu kintu. Nandibadde ate senga teyandeeta nandibadde saasoma. Kwate senga bwe mama yeta ina sente zisomesa. Kati bana baganda baba bo bakolanga bate baganda bo. Baganda bange basigala ne mama. Basigalayo ne mama. Basigalayo ne mama. Kati actually bambi omunajja bambi najja akolako ne Kampala nafa first born. Kwa yali tasomye. Najja Kampala okuyiya obulamu nafa. Kati mu family gwe mugwa asomye. Anenda brother wange na my brother ya upgrading anatuka ku degree level. Yeja aline akolere obushenyi. Bambi. Ne kati senga bwe yandeeta bambi senga ngoyo mwagala nnyo. Senga wange oyo yazaala Patrick Kanyomozi. Yazaala Patrick Kanyomozi. Omwami wa Lucky Mbabazi. That's my brother. Benda kula nabo. Mama ore yafa bambi twagenda n'okuziika. Twava ku monitor. Rusi mwajja. Mama wa Kanyomozi bwe yafa. Twajja nkwata akolusi mwajja mukwano mwebale kujja yes twajja senga wa Kanyomozi kwanza kabaga mama wa Kanyomozi kati yali senga wange yes era nze namuze basikira ni mama wa Kanyomozi ntono kati yazaala oyo yazaala Geoffrey Kamugisha abeereyo Masaka headmaster wa Kalungeses yazaala mwami Dr. Kayigiriza Charles headmaster w'endeje SS yazaala Harriet Komisha yali yakola mu Spenkon. Kati yeyo family je nakulira mwanze Masaka. Bana balungi bazibu. Ate nga bamanyi Katonda. Yes. Kanyomozi ayina omutima. Ola president wa Whisper. Na yera down to earth. Yes. Taina malala wadde. Nze senga yakuza bulungi nnyo. Yalise no wensonga. Muyo bali bazaliwa babiri ne taata. Kati taata nafa kati nasigala obwo. Era nga ye senga wange wabyonna mu byonna. Era ekyanyamba nasanyuka no we yafiira. Nga maze okwanjula mwami muganda munyankole wa kukyalo kyaffe Ibanda era waddayo naye mwana gwe wala yosafunayo kene we Masaka nega kyajja buzi nozo musige Masaka gye wakulira kyajja buzi kwa olianga fene wa mutwe Masaka Masaka mutufu nenjisala bwentyo nenzirayo bambi nawulira sanyawulira atya like for example nga senga ndeto omwami senga wange yasanyuka nnyo kwane we namugambira byali biseera nga bye bituufu byali biseera nga yo makanika waffe yo makanika yo makanika oyo wadda omuyo tebalina laavu yagijjanga wenyingi bwetyo agirina era ye muzibu twakumanya nti akwagala ekisooka dda atayogera naye akola ebikola nola nti bambi akwagala nedda akwane you're looking good I love you toli biwulira era n'ennyomba ekya n'eggulu n'omwami bani omuntu ayagalira munda abamu watayingireyo watayingireyo kati vyeto sekyalo olabe tibananga temutima gunkubidde alane namugamba ndi kati nali nnyo kale wabeera si kuyomba lombera nga munyunya ne mugamba naye kati gwe omiyiga satangambako nti you love me so much nti oba nompaanako nti oba kikyo ki naga nze mulimba mpulira nkwagako byebyo kati muli byebiki ebyo but akulaga actions ate takyukanga yomu yoyo omanye you get a partner ne mufundulane after 3 years agenda okulanga bukalazi obutufu buvaayo after bichi wanyango ogera opretenya ne since then takyusanga bwe yali kati baga abasajja abanyanko tebagaba bimuli ate babigaba nze takimpanga bino ebyo byakajanja mu dating bichi kimuli bichi manye ebyo ring natekako ku VVL mu manya wili maremi wana tabyali nze saabiraba era bale wale bitu ebinuma mu singa sabi experience ngoyagala kuddayo ko bifuneko ngasinga funa omukisa nandi byakadde ebyo nobirabanga olaba abantu bakubenga manyanga leto because bakola ate aleta ka ring akajja mu box will you marry akube vivi will you marry me oh my god oh no of course nosangula kazigala nkadeli wala bifana nesabi kola kono na olimba twabifuna omwana yanga abugambi nagana naye ebbala kwagala nnyo yes
kati full official. Oh wow. Kabere mama w'abaana bange. Oh dear. I can't imagine life without you. Chakalobere mama w'abaana bange. Ha, wanawulira n'ebigambo alo omuntu ayogera n'ebigambo nga n'akatemba. Lubwama Naisi nawe nviirawo. Naisiira. N'akatemba ate n'ateekamu ekigambo ate bannange tosigala kyekirimi. N'owulira nga kikusensera mu mutima baby. Nga kiwedde. Ensaani ne pulanga omuntu bunsimba eri mu bigere wansi. Otyo bwe butya saabuwulira. Tobuwulira. Wabufunako. Singa oliyanga ebigere bikusanyaladde. Naliyo obuntu obumaaso eri wansi ng'obuliroliro. Tobufunako. Laavu zaffe zaleka zaawukana. Yaproposinga atya? Ya proposinga ndowooza kale ekintu nandigamba nti ya proposinga yamperekerako nali ngeze kulaba sister we. Sister we yali mukwano gwange. Nze kulaba sister we ng'amperekera. Nga ndi awo waka sister kati naye najja naye simumanyi actually ye. Kati ndowooza kati baba bamperekera ko ne bali bwongedde. Sister we naddayo kwa yali afumba. Ono omwami wange n'aŋŋamba nti kamwe kamutuuse ewaabwe kwa kumpi ne waffe. Emmere tesiiriira. N'oli nadduka n'agenda. Kati wano mu kumperekera n'agamba tumiitinga enkya. Ndowooza osiwe ya proposing. N'omugamba mbuki? Tumiitinga enkya ku katawuni tunywe soda era. Yakumala awo awo kati awo sijjukira nti okunywa soda yali celebration. Nane byaffe byaliroko nnyo bannange. Binyumira engeri yabyo gye binyuma. Bakatakyukanga. Teyeefuula kyatali. Obulaba abo lita pretending. Teyeefuula kyatali. Yagala asigale mu ekyo. Lwaki alita ebimuli byatajja ku maintaininga? Lwaki ayagala okulaga nti nali romantic kyatajja ku atajja. Ate okutuuka akumanyiza ekintu n'atakikola kati ng'ebimuli ebyo. Nze have friends bakaaba. He used to give me flowers. You know long and only nakifuula big deal. Kati nze ate abifuna mbakavadi. Nze bimuli nasitopinga nabistopinge. Kwange ekimuli akikuwa kya ssente nnyingi. Nakiwotokera wali. Naye nga mwami bwange. Akasente ako. Ekimuli akitokampa mu. Nene daka yasoka n'ayomba. Nawe ate nawe ogitesanya. Ebibuli byo kibitegeeza kanga muze sikiwulira. Naye wampa nti essaawa nyekisa n'enjamako n'enzijukira. N'engamba essaawa eno mwami bwange yagimpa ng'ategeeza bwati ne bwati. Naye ekimuli nakisudde mu dustbin. Kigenda eri gundi gye bateeka ebisaaniiko eri ekiteezi. Naye essaawa eno neeba efudde akanda nzijukira njijjukira n'engamba essaawa eno mwami bwange yagimpa. Kati ate omulembe gwayita wembuliramu. Ebimuli nina abaana ate bonna balenzi. Ate kati abaana mu gundi mwe bali ya bimuli. So kumbuulireko abaana tebaswala mu bannaabwe. Ebimuli omwana bw'awa munne ekimuli bakitereka bama abakyokya after how long nga oli amaze okuwa ekimuli nga kiterekanga paka kiwotoka. N'omwana okisuula. N'okisuula mu dustbin. Ate bagenda kikozesa ki? I know. Abaana ffe nyiza nambagamba ebintu by'ebimuli kuba ate ebimuli byakyukamu kati birimu ssente kati nja kubyagala. Birimu okuteekamu kasente. Bateekamu ssente kati bikomewo ndowooza. Neruthe onabo oyagala bimuli oba ssente gasaawo sikutegedde. Nedda mami awo kitawudde. Ne banaye nedda bambi nedda njagala kalica eyo y'ebimuli abaana bange bagiyige. Baleke bakole kye baagala. Kati Ruth mutabani wange najjo okwagala okukwana muwala we. My girls love flowers. Oh, you see? Olaba kye gwamaze katika kwange nekola ki prep y'ebimuli ntegeere babiwadde abaana mbibagambe. Kwanze katana wange baba tufala tetumanyi. Batuse mu bbanga kiri okutanga okudodo. Abatuuse S5. Balina ne prom. Mune kuwulira ki wale tebikwasa ensonyi. Nenzo ne parenting. Kati ze nina ensonyi naddala. Ne ate omwami wange ate ye baba. Alina ensonyi mpitirivu. Kati abaana ffe tunabagamba nnyo bintu ebyo tugezaako ebitonotono naddala bino ebyebisiyaga kale twagezezzaako ebyo olanga omwami wange avuddeyo. Naye ebintu bya laavu tebakulinda. Kati kiri mpulira nze nino kikwata. Are they only boys or n'abalenzi bokka? N'abalenzi bokka. Kati prom bategamba prom ng'ajja mutwana wangamba mami kinjaga suuti yaganye ebintu bya class ki. Sente ate tezibaawo ng'otandika mugamba ne kino kikola agamba nedda mami biki omanyi eby'abaana. Kati nga agamba nti the chick I'm going to move with agenda kwambala lugoye bweru tikati mami nakumambala suuti bweti wabulunje blending ne kaleeri nengamba otyo kati ne mubuuza kahaka omuwala wamulonzo otya mwenu
Nagamba ami naye tojja bitegeera omwana bwe yaŋŋamba. I know. Kati biba bitya. Ati kakati I think bo baba mukwano. Baba ba friends. Naja nakugamba njagala okubeera gwe ogenda okutwala ku prom. Yes, gwe ogenda okutwala ku prom. Nolinakkiriza ayinza okugana oyinza okukkiriza. So nga basaba nga ganze genda kwambala black and white, nga mugagenda kwambala kinjanga nja kwambala a grey suit, akagunda aka black and white, okumatchinga with your dress. Nabatandikira awo. Naye era kati obudde obufuna ddi for these boys? Because you're so busy. Kakati oli mutuufu naye mune time ng'ekintu ng'okyagala obudde tebubula. Kati mba ne program ya wiiki. Kati tugambe holidays. Kwa katana wona bali mbisulo. Holidays mmanya nti leero olwa Monday ntandika ssaawa 9 okukola. Kati munene nga bamaze housework amaze okukola emirimu ku makya ne ngamba kati ssaawa 6 paka ssaawa 8 I'm going to have a talk with them. Yes. Kati awo bwentyo nkikola ate siba kuŋŋanya nga gulu nga bonna omu gwe nsangiriza gwe njogera naye ekigamba next. Kati omulala waliwo onyinza okuddayo ekiro nga tanaba kwebaka oyo naye nga mujugira 30 minutes. Omulala ayinza okuba nga akola ekintu n'akolerawo ensobi we mugambira kye nina omugamba. So ngenda okulaba ate somehow buli omu they confide in me. Bafunira time. And obayigiriza emirimu gino waliwo abantu gye baga nti emirimu gy'abawala gino gy'abalenzi. So you okola otya abaana bano obayigiriza ku mirimu? Ruth nagera nenzaala abaana nenzaala asooka nga mulenzi nga manyi na hopes z'omuwala yaddako nga manyi muwala nga mulenzi nenzaala okusatu naye nga mulenzi neŋŋamba kale Eva weekuŋŋaanye. Ne kati nentandika nemanya nti bano be bawala okitegeera ne neekuŋŋaanya nga nina obayigiriza emirimu. Kubanze nga ndaba nkoowa. Bino abawala abatuyambako emirimu ba house managers abo bamanyi bazibu nnyo. Akera nagamba anti ngenze siwuya bulungi banze ewaffe nasuze ndoota ebyewaffe kange tulina bitutereeza ngenda kuzika ne bafiisa abeewaabwe. Kakati neŋŋamba nze kati wano nina okugenda ku theatre wano waliwo kato kaabwe maid ajja kwekya kati neŋŋamba kanneekuŋŋaanya abaana nentandika obayigiriza emirimu. Ate nga waliwo emirimu egiri particular nga maid mugamba gino togikolanga. Ekyo kyo nakitandikira wansi. Akaana ne kayiga okusiimula nga kalina emyaka 4 ne kayiga okwoza ebintu nagenda kati ne kibakulira muwala atandika otegeera ng'amanyi alina okulonda compound for example. Agenda okutuuka waggulu nga yakimanyiira. Recently na holiday newedde. Ebbeere yagaza ki akantu kaffe? Ebbeere nekalirenzi. Kagwayo. Kade kagudde kale. Kati recently ebyemirimu ebyo. Kati nagamba mutabani wange mwana Joel ogwo boyoze ebintu agamba mami nedda wakinze mpe baafu y'engoye njoze ne sigenda kwoza bintu mami ng'alabika nakyo kimwemu ali nafe abakazi olwo kikwanguyira ekimwanguyira ganti wakiri nfumba ne simula nyumba wakiri njoze ebintu ne sooza ngoye wakiri nkola kino ne sigolola kibawo ne mubakazi bambi ne kati kye namaze okulaba abaana kasita omutandikira wansi naye ng'amaze okula mazeze emyaka 8 omutandika omugambe nti yero olujja abakulemi ku myaka kye namaze okulaba ku myaka 4 mwana atandika okukola actually yali na myaka 2 nti bw'omala okulya ekyo kyo kiri obvious actually omuyigiriza omutandisa okutegula waliride fumbya tegula essowaani yo kitandika so ali actually kireka kyekyo n'okunyakunya obutambala mwoza n'okiyita n'oteekamu akatambaala nekifunyafunya sokisi nekifunyafunya bw'aba ageze nga maze n'okwanika nga oziddamu n'omwakosi n'ategera nti yayozezza naye okitegeera kambe baana bo balimba nnyo munnange alina n'okusaba nze emyaka 2 nkuba n'ojoboja no buli omwana olunaku lwaliidinga n'otusabisa jabu neŋŋamba amiina ate tugiddamu yes kubanga naye kimuwa essanyu nti nga ne mukulu we yasabye ne bakkiriza essaala ye naye kyekimu n'omulaga nti naye ali part of the family era naye asaba ebitegeerekeka era tubitegedde nebamakugamba ekintu okitegeera self confidence eyo omwana n'ogimubuildingamu n'ogimuteekamu ate n'omwana baba akola emirimu lufu okimanyi nti omwana bw'abanga bakola emirimu ne bamaidi bano kiyambako abamaidi okuwangaala I've seen that
maid bw'ogira n'omugamba gwe tonayoza bamubulira olina okwoza ebintu biri biki ogenda okulaba nga maid ataddeko ka smile ng'akola ebirala n'essanyu. Tuna timetable. Okay. Wow. Monday, Hagai breakfast. Nisha, go nyumba yonna and everything in the bedrooms. Yes. Juni, compound. Mazi, Gigi, Wasabi, Bumio, to know Bumiawaka, or Bumio, which you not go with the Hamlin, lunch. Gundi, auntie, you could dinner. Nova Gabila, I know. Gundi, Hannah, go Golola. Brimtava no Nakura, evening has Rumana Banti again, a column, why no cola. Katika baby can carry 7 years. Bogama, Kati has run. Ogenoko dustinga. Dustinga Madrisa gonna go galiko. But mammy, you will. Katafuna amani galaba bakola. Nena afira okulanga akole byamani akole byamani. Ne bitwale gambe ko mwana okole kintu nena enola banga aluyamoko no sirika. Mwana wange namugamba okufumba emmere y'empombo. Yeah. Omuwumbo guliko n'empombo. Mbutufulenda banga tajja kiswalire ngamba kansoke muleke. Kansoke muleke kabiwe. I'm proving her wrong. You're lying. Yabipambana. Kwa byo nfumba nabo. Nakweze nkulu tufumbye ddala emiwumbo awaka. Yes. Katuko namugamba gwe lero Sande gwe fumba. Ane nagufumba mama pambana nagwo naye yasanyuka naye ng'olwombo lwali lugenda kuyiika n'andamuluzi n'endusamu n'enzamu. Nengero already kibachi olokiyise abakite akiyize. Yakikoze sabula nti yabiyise. So embeere okuba nti naddala kati fe abakyala babeera busy. Tulowooza nti bano ba house managers amaka gafuuse gaabwe abaana baffe ne tuyigiriza ba maids okukola abaana baffe netubasuulayo ne bagira ate nzira maze okulaba olwokuba nti nina abalenzi abaaba nina bingi ebyokukola abalenzi basobola okukola emirimu ng'abawala bwe bagikola ebyo byali byadda nti omulenzi tasobola kukola kati nze omulenzi wange oyo S5 mwenyumirizaamu nnyo yayambye ali exemplary n'eri banne ajja waliwo olumu nali tulina show lwa Thursday maid oba yali alazeewa ng'ate emmere ffe tetulya mmere ya muntu ya minwe ebimanyi ensuulemu alina okufumbanga bulijjo n'aginyiga n'agizzaako twatuuka n'atujjulira naye Ruth nawulira nga omutima guzina bweguti gudde eno bweguta was happy. Agamba ki about that? Abalowooza mulenzi omuyinza omumujoga kanti kye nagambye asanyukira munda ze bannange omwami asanyukira munda naye ogenda okulanga ati asimayiringa ze mwami wange wasmayiringira kiba kinene tamala gasmayiringa tamala gasekase alinganga ali vice president tamala googera okitegedde kakati ngogenda okulanga asimayiringa mbwati ng'olaba kati ng'agamba Joel bale kufumba ng'olaba musanyufu munda naye omuntu asanyuka aba yakubye eddenga looza ate ze nsanyuka yange sikiyosanga gwe nga maama omukyala mugwanga abaana abalenzi gwoli hands on. Sorry siwulide challenges kigwe nga maama zofuna okukuza abaana abalenzi abula mbutuufu kakati ezo zo kuba simanyi byakubagamba kuba lwaki binkaluubiriza lwa nsonga bwe mbeera eno outside abaana abalenzi engeri gye beeyisaamu ndabira ddala oba abanga ate mbatulugunya ogamba omwana wange nti waate emmere ng'ate eno nze bakolizi bange benkola nabo nate guni emyaka gye baakuliramu nga tebawaata nze ne have colleagues tamanyi na kuwaata tamanyi na kufumba muceere bakula n'abawala kati nze bwemba enzira y'ewaka ng'ate abaana bange njagala ayiga okufumba ayiga okuwaata ayiga okukuma essigiri anti lwakuba bennina njagala banyambe mu maaso you never know n'ekirala future simanyi future bweri I don't know about the future ojja oyinza okutuuka mu mbeera nga yalina okwefumbira what happens mu maaso eyo oba omukyala waazadde omukyala waazadde kwanze kati nganze bwe mba nzadde omwami n'atanyamba you don't know how hurting it I can feel uli oluzungu bakitegedde mu America bikimenya nnyo ng'omwami tanyambyeko nganze kati future mbateekera future omwami ng'amanyi abaana bamanyi bw'aba nakula ne bawasa omukyala yagala nnyo omwami amuyambako n'ayozako ku dishes kigatanirajoga waziranga abaana abalenzi bayigiza emirimu kubanga omukyala ono bw'amanyi nti yeka yasobola okukikola ekyo amujogera ku ekyo n'amulaga ate omukyala ng'amanyi tosobola kufumba gundi kusika gi n'alyoka akulira n'akuzaala wanaga bw'osaba ettooka olimanyi n'oddinyiga nekati zimunyigire omugambe leero nze ndi mu kiyungu
Nemusarako ine ebigambo. Lutaraka mu okotoliga ngomuntu osobola omugamba ebigambo n'akaaba. Singa n'obugabo oligawo omanyi n'odinyiga. Mariam yatuyigiza okuzannya. Mariam ne Kato Lubwama balina ebigambo. Ate acting is about balina ebigambo ne expression. Nze nga nayagadde nsobola oku actinga buli kimu, nsobola oku actinga ng'omukazi avuma. Nsobola okuva mu character yange Ruth nenfuna endala. Because yonna batu ate ffe twafuna chance twatandika kubalibala abali fresh. Ba Mariam, ba Kato Lubwama, ba Abe Muchiri. Mukama Katonda awumuze Kato Lubwama mirembe. Banga atadde tafaali ddene ku ba artist bangi. Banyo bangi. Abayimbi, n'abayimbi, kani imagine films. Okutegeera naye n'ekirala oba n'ekitone ng'omuntu kati oli najja nakolishinga kati wongamba nti osobola okuzanya nga house girl nozanya nga office lady nosobola okuzanya ngaani nga ng'omuvandi mwenzi ariko ndashaka omwami wanje nashaka mugabo yawe yarafuye kyera Ruth, oliwo eyo nedda. Limba balala nze nfudde mu kigali kyo. Naye kati naba acting obyogerera ddala. Byogere n'emwana egyenyenyanga bo. Sweetheart, nze nsooka n'omuzanyo gwe nasookako order kiragiro. Bw'ozanya ng'omumbejja. Omumbejja kale I think you can there. Byonna abasajja abo mambe Mukama Katonda alamuze. Kato Lubwama ekisa. Yatendeka tafaali ddene. Twatuna n'omuzanyo gwe tuba tugenda okufulumya. Ceasefire. Gera Kato Lubwama yaguspia headings zalina va mu theater yadanzizaayo yakambe yitawo tujja tuzanye va mwero ate wandigenze gwe manyo audience yo bwe yandibadde omanyi abataveno nga baze ku veno balabe gwe ku stage guzanya I don't know naye katulinde tulabe kinavaayo mukwano ne kati embuza abantu bwe batoba abaana bawe baba kati Ruth by the way tandiko tulaga fa abaana bo nga bali ate bati baba artists what do you think omu agana kuyingira TV agana kutandika okuweereza wow newankubadde si byasomye kubanga engineer naye genda kutandika omulala yagala nnyo fashion naye tali mu theatre naye tali mu theatre gwendaba mubana kubana abato kwe kuli agenda okuba mu theatre omulaba kakasayo kalaba ajukali ntaata munakate kibabwe kiti kati awaka kutwala ng'oli serious abaana bo munnanga abaana neeraba nenzikisa abaana tebanjooga naye ate abaana abo nsaaga nabo nnyo they take me serious ekyo kyo they really do kati abaana endongo gye twabakuzaamu wansi ate n'amasomero ge bagenda basomera mu masomero ag'eddiini kati onwa King's College Buddu eyo diba lya ddiini strictly nde JSS lya ddiini kati February we tuba tuba parenting ne bagenda ne babongerako bamanyi mama ne abasaaza atya bwagamba stop it abakimininga eyo nkyalina chance eyo otherwise abaana be balaba byenzanya bannange nage erimu ensonyi zinkwata lusinde nogayo nze nakikoze nze ngenda ndizanya tugenda tulaba fennawo Music Express for example nenkola ekintu ekyengeri bannange ekyera nenkola bwenti ngenda okulanga batunudde nga baseka kale naye neebuzaabuza ngamba gwendete ku mazzi g'okunywa mwana gwe naye nga nange bakamwana banaabiraba bakamwana banantegeera nze Ruth ndi wakusabira bakamwana bananteekamu ekitiibwa simanya nti bannange bana oli wakusabira nze ndi wakusabira mulokole mulala nnyo bannange ne tuzanya mulokole mulala nnyo bannange tosigaza Katonda ka kitiibwa n'olingiza omuntu omukulu n'olingiza bw'oti n'oddayo n'oyogera tewali bitunedde ebitaliiyo waliwo sikisa ezimu zenzanya ng'olina okuzina ng'ogira bw'oti akabina n'obinula mukamwana abiraba nando wajjusa ebintu ebimu by'ozanya let me see nali at the moment now sejjusa naye along the way ng'abaana bali mu kkula natya nafunamu okutya neŋŋamba abaana ne banaatandika okutegeera bino byenzanya bwe banaabiraba nasigala kyekimu nasigaza ekitiibwa nalina worries nze Ruthi nga ndi mu art naye nga nina okutya eri abaana what are they going to think banandaba mu bugundi ki bwe bityo nali nkirina naye kati ate wendi olwokuba bakuze they appreciate art era abantu abasinga bagamba abaana kati nga gwe tolina abaana bawala batera okubeera ba mummies boys n'obeera nnyazaala omuzibu okay
Asinaba kumanya bwe nabeera nga ndi Nyazaala saagala akulinde. Wala embeera ne bakwano bange. Bagamba Eva manye biki serebe ekyo yasemba nze ate kale nga sibyagala kwanze manyi serebe alina kwanga alina ssente nyingi serebu nina omu Yesu kati ebyo sibyagala kakati mbadde nkunyonyera kyati nange njogera nnyo tonalowooza ku kya Nazaala yes bannange kati Nazaala kati mbeerawo neera ngabo nengamba nti simanyi Nazaala bwe banantwala omukyala bwanantwala abaana baabwe banantwala serious bakazi baabwe naye kati ekyo kankirekere Katonda waliwo ebintu nga tobinaako control kati abaana bwe banajja ate kati omwana ayinza okuva eri n'awasa dokita bano bendaba aba engineers abakyala abali serious ali mmotoka naye nga taseka nako nengamba maama oyo n'aba muka mwana wange nze tuli kuki ate awe bikambirekere Katonda Ruth nga tuwumbawumba mukwano gwange muzadde munnange Evelyn ate bwe tukola omulimu gwe gumu ogw'okusanyusa abantu muzadde munaffe ali eyo alina abaana balenzi bokka naye mu mutima gwe asobeddwa tamanyi kyakukola omukyala kati ng'olina n'omwami oyinza n'okwesanga ye nga talina na mwami omwana yali mukutte ate omwana omulenzi are there special like oba needs yabadde amuwa yes abaana bano abalenzi bw'obayigiriza bategeera naye nze nandigambye nandiwadde amagezi omuzadde ali eyo omwana omulenzi tandikira ku mirimu muyigirize emirimu abeere ng'agimanyi okumwana obwanga amanye emirimu okuwaata tekimuggyako kubanga musajja ate n'ekirala bw'oba gwe ng'omuzadde tosobola kwogera naye kuba abaana beetaaga talks ez'ekisajja kuba tetuli basajja waliwo those manly talks tuyinza kubulwayo mu male figure in your life omwoyo omwana asuleyo ko banyumyemu abantu ebyo yakojja ebyo byabeerangamu naye kati bakabivaawo naye era oba ne colleague wo nga mukwano gwo omwesiga bafune man talk oba gwe tosobola kwogera naye mulimu abakyala nga basobola okugamba omwana ebintu ebyekisajja kujjako nti oli maama we kati ebyo omwana omulenzi mukuze nga akule nga amanye emirimu amanyi Katonda mukuze ng'omwandikuziza omuwala nze ndaba tewandibaddewo nnyo njawulo ensi yakyuka ensi ekyuse you can never know what will happen and omwana omuyigiza okubeera open yes okwogera nga kukonfidingiramu abaana omwana omulenzi nze ndaba abaana abalenzi abo balaba bw'omwewa naye akwewa naye abalenzi basirika kyobola abasajja mu kikula kyabwe basirifu kati omulenzi nze abaana abalenzi nze musimasima simulinda abaana aneereetere bw'aba asirise simulinda anaŋŋamba kimuluma no I go to him ntandika mpolampola ogenda okulaba nga openings up waliwo ekyamutuuseeko waliwo okusomera ekyabadde ogenda okulaba nga nnyumiriza nze mutuukirira nenzannyo neyanzeege abantu bave basibule mu Lunyankole ng'obagamba bayongere olukundo lweyongere mu maaso lukundo egumeho abantu b'ensi egi abantu ba Uganda nimbakonda munonga Ruth webale kuhostinga hasho yawe nashemererwa munonga mazima nange nashemererwa gwe okujja n'okushitama kwa show yanje nindamusyaho ibanye mumaze sigasira abaana banje bona nabaramusya my workmates Fun Factory I love you so much banywani banje bona abakyaro I love you so much keshongoro kiko yagala weshongore keshongoro kiko yagala weshongore siri regular ane njagala kali ubere bulungi bye